Tata Bobby, mwami Kafeero bamuzikudde. Bubaka kibolekera abantu abaana abakoze ekikolwa ng'ekyo. Ensi n'ebyenfuna. Ensi n'ebyenfuna bikyaweeyo. Siba bajja kuziikula n'abalala. Oyo si yagenda okusooka. N'abalala bajja baziikula. Ebyenfuna bireese omutawaana. Ebyanfuna. Byanfuna. Byebitabudde eggwanga. Nyo zonna entalo byanfuna. Ekitabudde amawanga byanfuna. Pesa likambo ya faranga ye. Pensa. Likambo ya faranga ye. Kitegeeza abaana tebatunulidde DNA batunulidde byanfuna. Byanfuna. Taata wange yafa nange. Kakati nga muzigo lw'ebyenfuna biwaki binsobe. Kambeere omwavu naye nga siraganjudde taata wange. Mpozi nga baagala kumulya. Ayo baka kibolekera abaana n'abalina enteekateeka ekintu ng'ekyo. Abaana basezi. Kati ekyo si kipya nnyo eyo waabwe. Basezi bye bakola ebyo. Abo basezi balwa nawo omuziikulayo. Bayagadde kumulya. Bayagadde kumulya. Era nga bamunoonya amagumba. Bannange byebyo. Kitambo bwe kityo. So bannange byebyo basewo ne bannya Tata Bobby. Olina akantu akolyagala twogereko. Kyennandibadde njagala okwogerako mu kaseera kano. Kyandibadde bannayuganda balekeraawo okubika abantu. Bannayuganda abali ku mikutu balekeraawo okuyisaamu abantu amaaso okuvuma. Nange kino okuba pulezidenti bw'omuvuma kinnuma. Balekere okuma abakulembeze. Bawa abantu ebitiibwa byabwe. Tovuma, tobika muntu. Kola kontenti wo. Naye nga totaddemu kubika, kuvuma. Oba otyo obudde eddembe lya katulina abaana nga bakubika nti wafudde naye nga ate wooli. So, tuwe ebitiibwa abantu. Ekisembayo, bamaama, bannayuganda n'abaana awaka balekere otutuuma amannya.